kati awo jasasula akasako ng'omatidde. Aya tuwolekedde sinema. Wano nga bagamba basinzidde ku ebyo ebigenda maaso n'okubeerawo mu nsi. Wabula nga bagamba nti waliwo ekiyitibwa boot camps ezeetoolodde eggwanga era nga zisoba mu 2 ezigenda maaso n'okugezaako okulabirira abaana bano bannyina ddalu n'ebisigadde, era nga bagamba nti zeeyo nnyo mateeka ga gavumenti era nga nakizibu okugezaako okukkaanya gye gali. Yakayise boot camp. Mu kaseera kano waliwo abaguka kwekwateko ne bagulawo olugi. Baatukire bali waliwo kabaka yali yebase ku buliri ne basooka bamusimba engwe ng'ogasseko n'engato. Manyi mu ggwanga wabawo ekiseera kwegamba ng'omwana takyasobola kugezaako kubanga iwaka agambibwako. Kati batugambye waliwo ekiyitibwa boot camps. Abaana gye baabatwalanga bano bannyina myaka mpezeza myaka 17 sikyayagala gezaako kugambibwako waka. Wano waffe kyetugamba nti lodi ayingiddemu kabuvubuka takyayagala gambwako, buli kimu kyonna buli ayagala kwetwala. Kati abazadde mu Amerika waliwo ekiyitibwa boot camps gye babatwala n'alyoka akakwanjulira nga bagamba Mirakunisi agenda bakulembera nakyala kugenda okugata omuti ayitibwa Gregory Smith. Oyo tujja mweyongerako mu kasinemu akayitibwa Everwood kajja kuba kaseri nga bagamba Regine Honey. Excuse me. Sonyiwamu ssebo. I was in here last week. Kano nakajja wano wiiki eyise emabega nekagula wangambye kapya. If it was sealed when you nagenza otuukayo nga kalina scratch kono bwe kabadde nga kali siwuli kibategeeza kabadde kapya temumanyira musiba ebintu kumbe fweke tatandise okwekyanga Katonda watu amuyise liro dik kimala gwekwate kubodde wano ebbali yasooka naketiisa akayisizaawo nga bagamba Peter Stormare yatagenda akabulamu kagendo kano ka girlfriend ke ompise lito diki sirika nawe tungamba mutokyagadde nkyagadde naye munaye wano wenkuula syaga babosi bangobe. Kati waliwo kapate ketugenda okubeerako ekyo kyolwaliro sole ku kyolwokutaano ngenda kubaayo lwaki tokwate kuba onojja. Okay ngenda kuyisikanayo ku ssaawa 3 ekyakawungeezi ko nti wali tabu bwe katone kasibula kakwate kuba keeyongereyo. Wabula mu ntandikwa batugambye waliwo ekiyitibwa boot camps kwegamba bagenda maaso nageza kulabirira abaana bano bannyina ddalu. Omuzadde bw'alemererwa be bantu bayita abayinza okugezaako okuyamba. Manye ebiseera bisinga abavubuka nga batandise okuyingira emyaka gy'ekitiini nga bwe nagambye nti abayingiddemu kabuvubuka atandika okukola ebintu ebiri extraordinary ogezaako kubanga alabibwa mu public nti wakabi. Ebiseera bisinga akola n'ebintu ebiri risky ewaka batayagala gambwako. Mu myaka egyo abavubuka bwe batandikira n'okwogera ebigambo eby'obuwemu n'ebisigadde byonna. Kano kaseera kano bakoze bali waliwo akwate kuba okusembera. Kati mu Amerika abaana bwe bati omuzadde bw'abanga takyasobola kugezaako mukwasaganya akuba bukubi simu eri boot camp zino ne bakwetika ne bakutwala ne bakutereka okumala emyaka nga 2 ogenda okudda nga mu butuufu oteredde. Kati boot camp gye twolekedde waffe bawozanga kasangati nga bagamba Christian Dugale dabono gyayimiridde gezaako kweraga abasigadde bonna bali ku ttaka kyokka yayimiridde waggulu eri wali ebitaala n'akwate kubo n'akomawo kayaga agenda okunuusa enjaga bw'ati egiyita atete musyaza omukono Katonda watu. Kati mukaseera kano twavayo ne tudda ebbali waliwo amaka agamu waliwo engeri y'akapata akagenda maaso kuliko abantu bangi nnyo ab'amaanyi abakungu ababuliko abaali bayitiddwa. Kano kanakya akajja kasembera kayitibwa Kasofiya kabadde mu ka video store kujanga katambuza amaaso ne kakwata mu byokulya. Bano be baana begambye abatalina mpisa waka kola kyonna kye yeetaaga. Kitaawe alina abagenyi baleese abamanyi aba gavumenti bagenda maaso n'okwogera ku ngeri enjaga gye badde yonoonya abaana ku street naye balwanye nga bwe basobola okugezaako gijjawo. Okimanyi nti twakwata enjaga kumbi miliyoni 2 omwaka oguyise emabega. Kati ndi ku strike enamba meka waliwo kye wandiyagadde ofuna Sophie. Omanye ekisinga okunyiiza n'okusinga enjaga be ba government politicians abali corrupt. Were you looking for this girl? Simanyi obadde onoonya kino gwe Kaalo.
ono step daddy we daba bwakwata stick yenjaga n'agiraga abagaga abali awo. Mama yajja amugyewo. Sikitega lwaki akwate kubogezaako kunoonya ruumu yange n'agikeberakebera buli kaseera obadde ki? Nibwe kikyamu kye kikuliko. Carl, eyo strike namba meka? Wangamba nti bwekola strikes 3 ezimenya amateeko ogenda kubaako kyokola. Kono strikes ziweddewo kati. Ogenda kufuna kibonerezo kyekubuulidde. Mwalawo mugambe, nze mugambye strikes zimuweddeko. Yakawoninga n'akagamba nti kati nkuwonize emirundi 3 kasita oddamu okukola ekintu ekyobutumbaavu. Ngenda kakasa nti obonerezebwa. Kati kino kakikoze maaso g'aba government officials ababaddewo, abasajja ab'amaanyi. N'akagamba kati strikes za ggwayo dda. Olina okugezaako okufuna ekibonerezo. Ewaka kimanyi tayogerwako ono nakyala gw'olengera. N'akwate kuba jasika ne boyfriend we. Baabano. Boyfriend we ayitibwa Ben. Kutandika ogenda maaso n'okulya enguliko. Kamwetika bweti sikwe kumuyisaawo. Bayisewo paka ebbali. Akola kyonna kyayagala ye kyawulira kye yeetaaga. Kyokka tannaba kuweza myaka gya 18. Tebaze waggulu. Tebatandise okukoleza enjaga. Njagala olabe. Musatu ngajja ngatandika kusumulula. Leka biveeko naawe. Onosonyiwa kiri oke? Kimanyi kino kyogenda maaso n'okunkola kintu kyalinga naye nsobola okulinda paka wona otuusiza nti oyagadde. Biki bino ate wabadde kiwano ku mukolo ko tebiina amakulu tofaayo. Manyi sepu dali wange yabadde azzeemu okwaza ruumu yange nateera nekyabeka tomwagala. Simwagala. Olina ky'oyinza okunkolera beko kyenkusabako ono tewali tabbo kyonna omanyi. Lwaki tompasa? Why? Kana akayaga kabe kakakuba. Va ku ekyo ndi serious. Mazima. Kino nakitunuddemu nga mu mateeka tekigamba nti nyina okuweza emyaka 18 ofumbirwa. Nze naawe tusobola okugezaako okubeera ffenna. Kitange yandikira trust fund kwesobola okujja ssente esobola okuweerera mu kolegi n'okundabirira. Sokoliddeko. Kiki toyagala kumpasa? Sigamba nti sagala kuwasa wabula. Bwe tuba bakwata kuba ogenda maaso na kufumbirwa. Kyolina okumanya kirina kubeera kuffe, tekirina kubeera nti amateeka gatukkiriza oba gatugaana. Kirina kuba nga kyesigamye ku mukwano. Okitegeera? Ati kale tewali tabu. Ne bagenda maaso n'okwenyegera. Baba bali wano. Bawa Sofia woli wano. Ono yabuuza mwe baani. Kono tulina koseti ya bazaddebo tukkirizibwa okwetika. Tukutwali. Either okkiriza oba si kitukutwala lwa mpaka. Omuzadde bw'atuukira okukola ekintu nga kino kiba kitegeeza aba takyasobola gezaako okulabirira waka. Ate nga bw'omanyi abaana mu America balina rights nnyingi. Tosobola kera kumatano bamigo gya kaleetuleetu egyo egy'ekisiru. Kati kisinga katlisi n'omutwala mu booty camp. Ono baamusayiningayo. Bwe batyo ne bamwetika bagezeeko muyisaawo. Gwe taliwo togenda mulaba. Mwamututewa. Munaye yagenze mu part of the program egeno mujjanja baveemu emize emibi. Biki bye mukoze? Yabadde agenda maaso n'okwerumya. Ate ne family yaffe nga ayagala gezaako gisansulula. Kwate kuba ogende. Lindako. Okimanyi nti namugambye agezeeko okukwata empola gwe step father we? Naye mbutuufu nkizudde amazima gali nti oli prick. Oli musajja musiru. Kwate kuba ogende shenga tova ku property eno mu dakiika 2 ngenda kuyita poliisi. Va wano. Wulidde? Is this really what you want? Nikino gwe kyobadde oyagaliza muwala okuwazaala. Kubanga ziri booty camp ebiseera ebisinga bagamba nti ziringa makomera. Naye nga bateekayo bavubuka. Ba juveniles. Mama yazaawo oluggi. Naye nga agambye tewali kyakikolera. Omwana ono yeetaaga okugezaako okubeera mu programu eno. Oba osanga ajja kwate kuba agezeeko okudda engulu. Bwe batyo bamwetika ne bamuteeka mu lyato. Zibeera wala. Tezibeerako nnyo mateeka ga gavumenti. Agenda okwate kubo kubanga asituka. Kati no kuluno baali tebatute yeyeka. Abazadde kituke kyanga mutufa awulira akooye.
Uraba wale wafe bakusekula migo ne bakusekula ne bakusekula embwa n'ogisanga ngeri kayaga. Kyukange kaba gisekulu ku matyane n'ekiro. They won't answer you. Where are we? Ono yasooka ne yeebuuza tuli luddawa. Fiji. Anti tuli mu Fiji. How's Fiji? Fiji bye bikyera tukolayo ki? Nono naye bamwetise yabadde ku njaga. N'asooka zaka balansi. Bwe bakwata bwe bakwetika. Terikwata kuba okuddako musimanyi oyambala ngoye apaana. Omuzadde kasita shininga nga bagamba Fiji Island, South Pacific, tuli mu Okitoba. Tuli kazingako mu Fiji. Eno kampu sebe beera kwega mubeera nga bannamagye. Aya. Kwate kuba otandika okubajjako omu ku omu. Bakwate kuba okuvaayo. Wayi tonkwatirira nawe obadde ki? Abasinga sebo baana babagagga. Yitawo tambula. Tugende. Bwe batyo ne babayisa kwe kubaleeta mpola mpola. Bakusayiningayo emyaka 2. Naye muganda wange ogenda okwate kuba okuva mu buti kampu eno. Aya. Ng'okijjemu enjawulo obeera muvubuka. Oba togenda kudda mugezaako kutengwa muntu yenna. Oba togenda kudda mugezaako la bintu bimenya amateeka. Oba togenda kuddamu kwesirwaza. Kwegamba ovaayo ogonze. Ngera omwana ava mu maka g'abantu abategevu bw'ateekeddwa okubeera. Tambula. Tambula. Yo badde naawe antomera mu kisiro gwe. Ono agudde. Gwe ssebo ne bw'onoogwa olina otuuka gye tugenda. Bwe batyo ne bamwetika bamuyisizaawo. Ssebo waliwo akatemerero okuva eri ku mwalo gye bavudde n'okuyingirako eno munda gye badda. Kale tukwate kubo tugende bannange. Teri kusikatira amabega. Kutandika obasikashikako. Bagenda otuuka n'otambuza amaaso. Ng'akafo tebakategeera. Babatambuza waliwo akatemerero akawererako ddala. Tugende muve mu muzannyo. Buli kimu eno baali bakitegeka bulungi. Era nga buli kimu kiri mu mbeera nga bwe kirina okugezaako okubeera. Sekiyite weeri yeetaagisa. Waliwo emmotoka eyalabikako eyali yasembera mu kaseera kano. Kwe kujja erudda. Waliwo abakwate kubo gifuluma. Bano nga bali. Lodi ne basooka bamusimba fayiro. Bamusimbye fayiro y'abantu abapya abazze. Wilcox, Jack. Yasooka kuyita Wilcox Jack. Why are we even standing? Ye lwaki tuyimiridde wano gwe shirika toyasama. Wilcox Jack oliwa. Boyita nyega. N'asooka yekkanya passport ye. N'afujja. Cold turkey menu here, boy. Tofaayo. Tight. Wano tulina sekkoke ezinnyogogo zagifuna mbungi. Daniel, Chicago. Ono ayitibwa Daniel okuva mu Chicago. Yatuukira ku nakyala. Sophie. Ayitibwa Bawa Sofia okuva mu Denver. Okay, so since you know who we are, who the fuck? Biki bye mukola? Me. Obadde ki naawe? Logan. I'm in charge of security. Yabagamba nze ngenda kuyitibwa Logan. Amen. Nze nkwasaganya ebya security y'oku kampu wano eno. This isn't a prison camp. Eno si prison camp. No walls here. Era nga tewaliwo bisenge bye tugenda bakuumiramu. If you leave the camp's perimeter. Singa mukwate ku bufuluma perimeter za camp. Ezo blessings ze tubataddeko uncle blessings zisobola okugezaako okuwogana. On an island. Temugezaako okwagala okutoloka kubanga wano tuli kazinga.
And if the undertow doesn't get you, the sharks will. Era nga bagamba tisenga mukwate kuboge chako kwenganga amazimbo simanyo obuga kutoloka. Undertow bwe zitakusika. Njagala okimanye shaka zijja kulyawo. Buli omu ajjeko buli kimu kyonna kyazze nakyo. Gwe nekeresi gijjeko naawe. Okay. Babagambye nti wano sikomera kubanga tiwaliwo bisenge. Wabula okujja babateekako ekiyitibwa ankle bracelets. Ziyina kwe zikoma tolina kumala gasaatuuka. Era nga babagambye nti kiri gye muli oyinza okwagala ogezaako toloka. Wabula bw'oyingira amazzi undertow bwe zitakusika. Then shaka zijja kulya. Kubanga tuli ku ocean. Tetuli ku lake. Now we're gonna educate you on how to be strong. Katugenda bayigiriza engeri y'okubeera abagumu. Mu kikwagana empisa za waka n'empisa z'obuntu. In the meantime, kati mu kaseera kano mugira munyumira olunaku lwammwe. Wano we wali kawero kaamu babasibirawo ku mwalo. Kati amazzi nga bw'omanya ag'ekiro. Empewo eba ekunta okamala. Amazzi amayengo gaba gakuba ekitekanika. Mazzi ne gasooka gabakuba. Empewo n'esooka ebayitamu. Ke bayita kawero kaamu. Babalesaawo. Katonda wange. Ejjengo ne lijja. Bannange. Ne lisooka libagunda. Ate kali amayengo gabeera hevwe. Banaye tufudde. Masekati g'ekiro. Aya. Kakaino obudde bwetolola. Yenkera waalwo. Kumakya. Mwe musituke. Musituke. When the sun rises, this land is the first place on earth to receive its rejuvenating rays. Unagamba nti ensinga omusana gukwata okubogezaako okuvaayo. Ettaka lino naddala wano ku mwalo. Founder and director of Camp Serenity, please come and join me. Yabagamba nti nze bampita Norman Hall. Nze nkulembera Camp Serenity eno gye mugenda okubaamu. Oli naawe mula. Gwe sebo jaka wante tukozesa bigambo kikeekyo. Ebyo ebigambo tebikosebwa ku kampu yaffe owulidde. Teri kwogera bigambo bya kiwemu. Mutulese ku beach, mutuleseewo tuli mu kafo akatategerekeka. Each one of you have emotionally, psychologically and even physically kept your parent chained to a block of concrete day and night for years now. Ono yabagamba syaga mugezeeko kwasamula okubanga tubalese wano. Mu myaka egiyise emabega mugeze maaso n'ogezaako kyunya bazadde bammwe. Kati at least nammwe kamugezeeko facingako ebyo mbadde muyisa mu bazadde bammwe. Mukwate kubo muyitewo. Mujje tugende. Abagambye esyaga kuwulira complaininga. You can now count yourself as proud members of ASAP. Njagala mutandika okugezaako okwebalanga ba members ba ASAP. Program created by me to help troubled teams. Bagiyita Advanced Serenity The negative Achievement Program. Yakuliyetingibwawo omwami onagambye ayitibwa Norman Hall. Your education, your families, their future. Era ng'agamba kyo kye tugenda okugezaako okukola kigenda kubayamba developinga ekyo kye mwandibadde okusinga okugezaako okwonooneka. Bino ebinnya byaki? Gwe toyashama. Kakana. have a good taste. Soko tesige ku musenyi ogwolire. Gobo kyayashama mu mutambule. Situka tugende. Oni bashoka bamuyishawo. This beautiful serene environment, those sensors and these boundaries. Yabagamba Rise of conflict with. Kyemuyino gezaako okumanya nti kana akafu kasufu era gakagenda maaso n'ogezaako okuba nkukola emirimu gyako. Ezo sensa ze babatadde ku magulu ng'ogaseeko ne boundaries eziri wano temulina gezaako zisomoka. And some hard work as young. Wano mugenda kuba mukola. Tugenda gezaako developinga skills zammwe. Into rain. Ebisinga byonna mugenda bikola nga mulina bikola mu nsi y'ebweru. Mugenda kuba mulina eddembe lyammwe. Examine them and hopefully express them in a more constructive. Twagala mugezeeko okuleeta ideas zammwe. Each one of you. Tugezeeko zekkaanya. Tulabe ddala ki kye mwandibadde okusinga okuba nga mwonooneka. And here we have Ellen
One of our finest members. Tuina member afuna ayitibwa Eren. We'll get you settled in. Follow me. Yambadde essaati njeru. Kati wano kakasa nti obuzayo banga tono kwate kubo vakazinga. Ayambala essaati enjeru kiba kitegeeza anaatera vakazinga. Bano abambala bulaka be babeera abapya, abambala yero be baba baludderuddewoko, ayambala white kiba kitegeeza asigazayo ibanga tono okuvaawo. As you work the program, you progress. First to yellow and then to white, like me. Ono yabagamba nti bw'oba oli mu programu yaffe otandikira mu classes. Okusooka yambala bulaka, then oyambala yero n'oyambala white nganze. Bye Twinkies. Gwe. I'm going home in 2 months. Nze mu myezi ebiri ngenda kwate kubo nzire waffe. With a white shirt and a smaller chip on your shoulder. Kati gwe kwate kubo kuba wano okujja ng'oyambadde essaati enjeru era ng'oli mu mbeera eteekeddwa okubeera. Ne bwe kitabo ekyo ogenda kulwaho nje kubuulira. Bajja batambula nga webekkaanya. Have a seat, Wilcox. Gwe ssebo wiruka okusooka otuule wano wansi. Trina! Done. Show Sophie your space. Njagala ogezeeko okulaga Sofia wajja agenda okusula. Inside. Gwe ssebo sooka ojje wano munda. Randall, wali wayitibwa Randall baamuyita. You okay? Gwe ssebo oli okay? Ndi okay. Gano amalaasi tebagaagala kazinga. Daba nno bwe yajja n'ebisooto bye. N'akwate ku bayingire munda. Bamusimba engato ng'ogasseeko ne yunifoomu yaabwe eyaba bulaka. Mbutuufu bw'atuula ebbali n'akakasiza ddala nti kirabika baamuvuddemu abazadde. Our world isn't exactly designed for your comfort. Gwe ssebo ensi yaffe tetwagitonda gobeere mukakamu otule butuuzi awo. Out on the beach. Yambala okwate kubo ojje wansi eno otandika okukola. Owulidde? Come on. Yangwa situka. It's weird, huh? Looking at those clothes and thinking about the ones you used to wear back in your neighborhood. Yamugamba ndowooza kikuwa obuzibu kati. Kwegamba okukwasa engoye ezo n'otandika okulowooza ku ngoye z'obadde oyambala ewammwe n'ez'obadde okanyuga kaalo. Kono sikakasa nti ono baamuleetako mu kateeteeyi ka pate. Najjako wano nga ndi munene n'okusinga ggwe. Nasiikanawo wano bumalaaya obutonotono nga bugenda maaso n'okunjovuna. Naye tekyali malaaya mmanyiira nze. Tekyali ansekera, tekyali ammanyiira. Ono omupya yaani? Bamuyita Sofia. Sofia Bauer. Sophie. Jana tugende. Dr. Hale's sister. Tugende oyo ye dokita. Let's get you ready for your BCS. Tugende ku BCS. BCS. Body cavity search. Just in body cavity search kwate kubo gende. Tulina okukakasa ntoze nanjaga ku camp. Balina okwasa okwaja wena. Kali mukasi akatwadde bali. Rudi ono kyakola kusoka natumya mama wa Nakyala. Thank you, Mrs. Bauer. Webali nnyo mukyala Bauer. Have you heard from her? Wawuliza okuva eri muwalawo. You've got to stop calling. Bana olina okulekerawo okuba essimu ewange. It won't do you any good. Bino tebijja kuyamba. Pursue this. Saakala ogezeko kiremerako kyesonyiwe. What you wanted? Kyembuuza gwe kye wabadde oyagala muwalawo bamutwale mu buti kampu. I know what's best for her. Nze nkimanyi kyekimuyamba. It's you. Ever since her father died, you're all she has. Okimanyi nti alowooza tomufaako. Okuva kitaawo lwe yafa alowooza ekintu kimu kyokka mu tomufaako. Yeah. Yeah. I mean, maybe it's not my place to say, but she thinks you don't care. I mean, ebiseera bisinga buli lwe twogera just to use this. agamba ekintu kimu kyokka ti mama wange tanfaako. It's not your place. Ben, wabadde mutuufu. Bino tebikwata kubanga toli muzadde. Byesonyiwe. Mrs. Bauer. Mukyala Bauer. She means so much to me. Oyo omuwala ategeeza kingi gye ndi. Is she at least safe? Kyenjagala okumanya ali seefu gy'ali. Serenity, something or other. Ayina ka Serenity kalimu eri ku South Pacific. Ka camp. Gye bamutute wabula byesonyiwe. Gonna help her, Ben. Kyolina okukola gezaako omwesonyiwa kijja muyamba. Kino kye twakoze twabadde tukikolera ye kyekusaba kyokka. Kalijjukira musaatu yali mu mukwano. Yasooka n'alowooza n'akkakkana n'atandika ofumiitiriza ne yeebuuza engeri gy'asobola ogezaako sisikana Nakyala wa gy'ali. Wabula eri Nakyala yatandise dda pulogulaamu ye. Njagala olabe. Batandika okukozesa emirimu gy'obadde tokola waka. Bino kulima, kwenaaza, simanyi kola biki. Kwegamba emirimu omwana gye yandibadde akola naddala omuvubuka. Abasinga wano bakula kuweza myaka 2 naye nga tamanyi na gye bamuziika.
ngawoza kimu nkwata ku lwe Masaka. Kiba kirungi ebiseera bisinga nga awumudde n'omwetika n'omutwalayo n'alima n'okulima ne balunda ne ku nte nga bagamba Novemba 19 wayisewo engeri y'omwezi. What, they don't work? Kiki bano abambala ebyeru tebakola? They're just making sure we don't steal shit. Anti baliwo geeza kwekkaanya nti tetulina kye tubba. The inmates are running this time. Kino kyewunyisa okubanga ba inmates be balwaninga asayiramu eno. A little more freedom, extra food. Seems to work. Naye ndabira ddala mu butuufu kiba kibagwana. Bw'oba osobodde okuva mu kilaasi eno naawe n'otandika okwambala esaati enjeru. Olaba nga kiri cool. Babakeeza ku makya kutambula. Babakozesa kyaka mu kyaka. Daba noono gye bamutadde. Yesu Kristo. Mu butuufu kino bakikola batya ne batabagambako. Kati waliwo session ebaawo. Conscience is to your soul what good health is to your body. Ono yamugamba nti ogenda maaso n'ogezaako okwerongoosa omwoyo. Kiba kisufu obanga alongoosezza omubiri. Ate ffenna kiba kituyambira wamu. Kati Trina. First session. So give her your support. Amaze wano weeks 6. Eno ye session yesoose. Njagala mmwe support yammwe. Ne basooka bamusimba obugalo. Mukakane. Why are you here, Trina? Lwaki oli wano eno Trina? Yeah? I don't know. Simanyi na kumanya. She don't know. Banaye agambye mbu tamanyi na kumanya. Manya ebiseera bisinga abaana bakola ebintu n'akikola just okwesanyusa naye ng'akimanyi nti kiba kiswaza. Kati ono bamubuuza lwaki ali wano akimanyi nti yazza misango naye awulira aswala ojjogera mu banne kubanga giba tegisaana giba mize mibi. I don't know, sir, honestly. Amazima gani nti simanyi ssebo lwaki ndi wano. Kwegamba kyekiringa okusikika n'omuvubuka ng'anywa enjaga n'omubuuza lwaki onywa enjaga. Naye nga talina nsonga gy'asobola kuwa lwaki nnywa enjaga. Kati n'ono bamubuuza lwaki ali wano awulira aswala okugamba banne lwaki ali wano kubanga akimanyi ebintu bye yali akola byali tebiswaana mu ggwanga. Bamugamba akyogera aganyi. Laba kano ko kaze kuyigiriza njagala weekanyi. Kati basooka ne bayita bano be balina okugyamu amazimo ga fishing. Wali okozesa enjaga mu musege gwe. Yogera amazima. Wali tokozesa enjaga. Wakozesanga enjaga. Wali kayaga. Bananiso omusindiikiriza. Kati muli mu mutima otandika ofiiringa guilty n'owulira ti kikulumiriza. Lwaki? Bamusukuma. Mutuufu n'awulira obusungu. Yogere lwaki okozesa enjaga. Yogera kikirize wali okozesa enjaga. Lwaki weegaana yogera amazima. Olina okwogera amazima. Ne bamulemerako kabaka alengera. Yabagamba musooke mulekeraawo. Wuliriza. You go live with my parents. Yabagamba nti mwembeereko ne bazadde bange. Wali obaddeko n'abazadde nga balokole. Buli saa mulina kubeera mu Bayibo. Buli saa mulina kubeera nga musinza Katonda. I made a bet with my friends, you know. Bino nabikola ne bazadde ne bakwano bange. See who could do the most guys. That night. Ekiro ekyo. And I went for it. I really. Nakwata ekkubo kale n'enziruka ne ngenda nkozese ku njaga. N'emikwano gyange. I slept with. Yakikola. 7 or 8. And every time I wish that they could see me, and it made me feel so damn good to see how much it would hurt them. Agamba ebintu yabikolanga ebiseera ebisinga ebimenya amateeka ebintu byokozesa enjaga kubeera n'abavubuka n'ebisigadde byonna nga kyayagala bazadde batlisi bagezeko kiraba kibalume. Wabula kati yejjusa era agamba ayagala bamusonyiwe. Mbutuufu taaba lwaki yagendanga maaso n'obikola. Bali ebbali batandika okugezaako owuliriza. Wano woolabira n'okakasa nti mu butuufu bannange ebintu bye tukola tebisaana mu ggwanga. Ng'omaze okulaba munno ayogera amazima lwaki yagenda maaso n'okola ekintu ng'ekyo. Nga mu butuufu ensonga gy'awa terimu wadde eggumba. Nakya yasooka n'akaka n'agamba kweri.
mukazi watu yaddamu n'atya n'okuterera kwe kudda ebbali n'atandika okusaba. Give us this day our daily bread, and forgive us not our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Ono yali tawulyanga na muntu bw'asaba ng'agenda kwebaka. Olwali lwasoose okiwulira. Ku makya babakeeza kubakubya mugu. Balina okwekisasayizi okukakana. The serenity to accept what we cannot change, the courage to change what should be changed, and the wisdom to know the difference. Ono yagamba nti singa mugezaako oteeka obuvumu mu nsonga ng'eno kwegamba niweewaayo okukyuka ojja sobola okyuka. Kijja kuba kikuwa n'amagezi ogezaako okumanya ensi bw'etambula. Ono awuli yafa yeetaaga sikana girlfriend we katalina we yatuuka n'abaako byagula. Bw'amala obigula n'asooka afuna empiso. I forgot. I'm busy. Anti neerabidde ndi busy. Kati yakimanya engeri gy'asobola ogezaako sikana nakyala. Yalina otandika vices enkyamu ezitakkirizibwa abazadde. Kutandikako essanjaga, kutenguwa waka, butawuliriza bintu ng'ebyo. Hey, what's all the excitement? Chicken, once a month, but there won't be any left for us. Ono yabuuza eno excitement yakiyo n'eri mbaana. Kono munaye abaana abalya ku nkoko at least kibawo buli mu mwezi. Kati yajja ebbali n'asooka bbayo akafika enkoko. Wano olina otwala akafika enkoko kamu. Enkoko bagirya lumu mu mwezi. Ebimere byemulya kwe gabiba tebitegerekeka bikyakyo biwunga ng'ebyo. Teri chips, teri kapiza, teri ki. Kati mukazi watona ayitibwa trainer. Yakwati kuba jasuleyo kasasiro. Jukira yabya akafika enkoko. Munayi. Enkoko bagireeta lumu. Najja asooka aviibireko eno. Trainer. Logan yajja. Kwasaganya ebya security. Just a piece of chicken, Logan. Munayi nzibye kakoko kyekyo ka Logan. You know the rules here. Omanya amateeka ga wano. Right? Why should you get an extra piece of chicken in the Lwaki ogenda maaso n'ogeza kufuna extra chicken ng'atookirizibwa funeemu? goddamn special? Gwe kyogamba oli wanjawulo okuva ku basigadde? I'm not special. Anti siri wanjawulo gwe ge mazima. You know that this could keep you a black shirt forever? Okimanyi kino kisobola okugezaako okuleetera okwambala black shirt okumala ebbanga gwanvu n'otafuna na ya yero. I was ready to Okimanyi nti nabadde mwetegefu ogezaako okurekomendinga nti olyoke bakufunye eshati ya yero. unless of course make a deal. Okujjamu nga tumaze kukola kadiiru. I can't. Please. Anti sisobola bambi. Please. Kakana wansi, itawo wansi, kakana wansi. N'akayisawo paka wansi. It's terrible out there. Waye bweru nga si walungi. Lodi yakwate kuba n'asooka asulako kamera ze. Empewo ekunta. Kyokka we musula. Tewaba wabike. Musula mu kitenti. Banesooka ekuba bano. Empewo neefuuwa bano. Muveeyo bannange. Bintu bitandise okwononeka. Ono kwe kwata asooka asuleko engoye. Shouldn't we help them? Be my guest. Tetubayambyeko na baleke. Tobaako gw'otaasa baleke bo baveeyo. Muveeyo! Tenti zitandise okuyuguma. Trina's still in there! Trina abadde akyali munda eyo nyina ogezaako mutaasa bannange. Ono kwe kwate kuba agenda ataseka Trina gye kali. Trina, come on! Trina kwate kuba tugende vaayo. Yangwa. Kabadde kakyali stuck. Yangwa. Logan akakozeseza olw'okubanga akasikanyi kabbye enkoko. Ate nga wantokkirizibwa gezaako kubba. Kati bwakya ku makya. Kampu yonna emaze okukyankalana. Tuli mu Desemba nga 3. Banga lyetoolodde. Kakati sooka okuŋŋaanye banno bonna ggwe. Ne bamukwasa obuyinza. I'm in charge of work detail today. Nze ndi mu buyinza bwa working detail olwaleero. We're rebuilding these tents. Era nga tugenda kuzimba tents zino muwulidde. Hey, Why? stay my logic. We just do the work and get it done, that's it. Ono yabuuza kati tetugenda kuyambibwako balenzi. Kono nze bangambye ekintu kimu kyokka tugenda kuzimba muwulidde. Musituke mutandike. Muyiteewo. Excuse me. Nsonyiwaamu.
ono seba bitaddemu obukambwe kyokka ate ng'oli yamutasizanga enkuba etonya masekati g'ekiro kati balina otandika okuzimba mulina kukola nga ttiimu teri kuwoza mbu ate simanyi kize kijja kukola wa yatandika okwetika ebikeesi gina emirimu balwaho gikola teri kukozesa kayaga teri ki kyokka ate ng'olina okukola mwanguwe yatuuka ebbali n'awulira ng'abikooye naye nga tewali kyakkola yayitawo n'agwa wansi ye Sofia Bawa. What are you doing? Gwe nnyaba okola ki? Resting? Mpumuddemu. Get up. Situka va mbyo kuwumula wano tolina kuwumula. Unaabali wano n'awulira. Situka wano tewali byakuwumula situka. Tolina kuwumula gwe walabye waawumudde situka ogende maaso n'okukola. Yeah? Situka kikyamu kyeki kuliko situka okole. Really? Why? Nkugambye nkooye. Don't work, we all get punished. Senga tokola fena tugenda kuba tubonerezebwa. Don't make me do this. Tuondeetera genda maaso nakola kino. Ate nyina ekyokukola genda maaso okikole sina kyekikole mpulira nkooye. Mumanyi? Too soon. Nganda banga ayanguye. Kono soko olinde. Come on. Mujje mwetaaseko. Gwe nnyabo. Tojja tubonereza olwokubanga oganya okukola. Wanagaana okukola mwenna mubonerezebwa. Kati bo bennyini bakubonereza banno teri kukwatibwa kisa. Gwe nnyabo wano tewajja kwebaka tewajja kweyagala ffenna twajja kukola teri kubonaabona. Bo bennyini be babwebonerereza. Every time we give these kids the proper incentive, they will rise to the occasion. Unagamba nti bano abaana singa tugenda maaso n'ogezaako bawa proper initiative nkakasa bajja tuukira ku nsonga yaffe gye tubaagalamu ate tebaamusekula nakkakana mukasi akantwadde erudda ono baamuwiza enjago badde ogitandise eddiko n'emyezi emitonotono kale agenda okuzza amaaso okwekkaanya kwe kulengera nakyala lwodi yakola kyonna ekyetaagisa okkakasa tebamuleeta mu kampu eno. Their files. Sorry for the inconvenience with the storm we're rebuilding. Ati onosonyi ogezaako okusumbuwa wabula tubadde tukyagenda maaso n'ogezaako okuzimba ebintu ono ekimulese kusikana nakyala bwe bamala omusekula ne bamuyisa paka ebbali yayina okunaaba empewo ekunta wano n'atuuka otandika okwejjusa n'agamba senga. Climbed on top of that sand dune and I saw this old broken down service camp for the first time. Lodi agamba nti bwe nakwata ekkubo ne ngezaako okuwalampa eri waggulu ku musenyu nindaba ka service camp kano omulundi ogwasooka. I'd be home with my boyfriend right now. You see, all around us is a protected area. Akafu kano kolaba sewo wenna tuli protected. Civilization here. A well-organized society. Era ng'agamba nti waliwo bye nandyagadde ogezaako okulaga ng'ebyenkulaakulana ez'edda bafugi bye baazuula. Kyabasooka musimba amata ng'ogaseeko ne kakuki. Cookies and milk? Ompadde amata ne kuki? Come on, you've got to be kidding. Leka naawe otekwa kuba osaaga. Okay. Kale. So what's the big idea? Kati ki ekyamakulu ekiri ku nsonga eno? I'll give you one cookie. In return, you open up. Ngenda kuwa akakuki ngugaseeko n'amata. Tell me all. Gwe kyogenda okunzirizaamu njagala ombikkulire ombulire ekizibu kyo kyakiriza okuba nakyo ku mutima. Ekikusumbuwa. Secret for you, Doc. Oyagala ngezeeko okubikkulira ekyama kyange kiri ku mutima Cookies. Ekyama kiri nti saagala kuki. Maze budde bwo. All right then. Kale tetuganyi. You hate cookies. Tugenda tandikirawo toyagala cookies. In civilizations, you have... Toyagala ebintu bya civilizations n'ekisooka bazadde bo tobaagala. She hates you. Maama wo takwagala. Mother and father would send. Kubanga si kiwa nti waliyo maama ne taata asobola okwetikka omwana we n'amuleeta mu kampu ng'eno. My father. Kitange yafa ate kalo si kitange. Mother. Kale tugambe maama wo. With the care of her only daughter to him. Kulowooza maama wo akwagala okuddira omuwala nga gwe yazaala omu yekka bw'ati ku nsi n'akwetikka okuleeta mu kafo nga kano akalinga egeyeena. I don't know what your game is. Simanyi muzannyo gw'ozannya. Ain't it? Naye nga mazima gali sigenda guzannya. All these monkeys believing that you're some Zino enkima ezigenda maaso n'okukkiriza healer of the school. ezirowooza mu simanyi gwe osobola okuwonya ebintu ebimu. I have to tell you something. Zembeko kyegamba. I'm not buying it. Ebyo sigenda bigula. So you know what? Have your milk. Kati amata ago gaago. And I hope you choke on your cookies. Era kansubire ti ne cookies onoolya zigenda kukutuga.
nekakwate kubo nekavaawo. Lodi ono gola basebo yasoma psychology. Era nga alina PhD. Richard. Gwe sebo genda kubeera wano. Lodi bamufunidde wagenda okubeera. Foxtech. Gwe sebo kishirani. Waliwo akamuvuma. Tiyakanyega. Talking to you. Njogera naawe. Olina kyoyagala okwogera. Things work around here. Nandiyagadde okulaga ebintu engeri gye bitambulamu wano. Gwedde ebbali. Mwesonyiwe. Enjoy your cookie. Genda olye bukukizi bwo. Tandika. Lodi ase mu kafo wabula ekimulese ekimu kyokka kusiikana nakyala. Era bwe kiba kisoboka agezeeko omuyamba amujja wano. Kirina kyagenda okusa amaaso okwekkaanya. Kiyali takkiriza nti Ben ali wano. Yamukubako amaaso. Bali mu dining hall. Kati kyakola kwe kwate kubo najja atuula waali. Wabula nakyala kati yaterera ye muntu asobola okubeerawo n'afuna ensonyi mu kintu ekimu oba ekirala. Yakwata bukwasi kubo n'asituka avuddewo. Naye nga lulisi butasobola kuvaawo. Agenda bugezi mu maaso. Naye kati atandise n'ogezaako okufuna ensonyi z'abantu. Mulimu ebintu kati byatandika okwesikamu okukola. Tandise okulongooka. Bajja erudda. Beni. Look, I have so many things I have to tell you. Beni waliwo ebintu byennyina ogezaako okugamba. I know. Kimanyi. How did you get here? Otuuse otya wano eno? Kati yakwati kuba agezeeko muyitiramu engeri gy'atuuse wano. Yatandika okwefuna nti akozesa enjaga. Bazadde be ne batuuka ekira nga tebakyamusobola. Abasajja abayaga bamubanjiza ssente waka bamusekula. Money by Monday. What do you owe money for? Gwe bano abasajja bakubanjira ki ssente? This was all real. Bino byonna nabadde nyina ogezaako balaga nti byaddala naye nga si byaddala. Katonda wattu. It's only saline solution. I just burst a couple blood vessels. Yes, solution yokka gye nabadde nnyina. We're gonna get out of here. Namenye emisuwa mitonotono kakasa ati esobola okusikana nkujja wano. Olabye otya? Keewuunya ate oba. Kabadde kalowoozaako mulowooze naye sseba ali mu nfo. N'akwata ekkubo ku kusooka n'afunawo fooka. Ono ekimulese azze ku rescue. Ku makya buvuka bakeeza baddusa. You want to be strong? Yes, sir! Come on! Let's go, ladies! Come on, move it! Come on, Richard, what are you doing? Agenda okuza amaaso kwe kulengera ebbali. Situka tugende yangu tutandike. Nawe alengedde engeri y'akaato. Mwangwe tugende. Yes, sir! Bakeera kubaddusa kyaka mu kyaka. Yes, sir! Get in the water, ladies! Yes, sir! Mukwate kuba muyingira amazzi. Oh, move it! Bwe batyo ne bayingira amazzi. Oh, you little fishy! Waliwo n'atasobola kuwuga. Banaye enfa. Olwo kwe kumwetika amugjeyo. N'amutuusa erudda. Obadde afiidde maggi tandika. Tunkwatirira. Tugende mutandike. Bwe batyo ne badduka. Nga bulijjo ku makya emmambi eba esala. I have an announcement to Waliwo kye nandyagadde ogezaako okulangirira gye muli. work in team spirit. Trina has been awarded a yellow shirt. Era ng'agamba nti okusinziira nti abasinga badde bakolera mu team spirit. Trina On the way together. amaze ogezaako okufuna essaati eya yero. Kiraga nti atandise ogezaako ku improvinga. I'm very proud of you, Trina. Ndi musanyufu ku ekyo kyogenda maaso n'okola Trina. Bwe batyo ne bamusimba obugalo. Butuufu kituuka ekira nga nawe weegomba essaati eya yero. Bw'oba okyayambala eya bbulaaka. Lodi yakwata fooko n'asooka ajjako erinnyo. Kata yagala kutetenkanya kano kasensa. Stop jerking off. Waayo kwate kuba ovweyo bw'oba omaliriza. Kusituka n'avaayo. Kampu nene
kwegamba libanga ssomero lya kisulo kali mukasa kano balina gwe bajjayo nakyala mwennyini bawa Sofia gwe bajjayo ayitibwa Bawa Sofia oba Sofia Bawa fubutuka mu Denver mukakane. Sophie's been with us Sophie for over a month now. abadde naffe okumala kati omwezi. Wasting your time. omala kaddeko boy. I got nothing to say. tiwali kyengenda kwogera nje. Okay. Say a few words anyway. Sophie's a Sophie young, beautiful woman. muwala muto omubalagavu kamala. She's smart, mugezi doesn't like cookies, tayagala bukuki and she has some unresolved issues naye kirala with a dead father. ayina ensonga ezikyamulemye ogenda maaso n'okutereeza About it? ku kitaawe yafa si bwe kiri. No. abiganyi obiganyi. Anybody else? waliwo omulala eyandiyagadde ogezaako omukakasa nti gyebiri nti fwe ufwe bwe batyo ne bakwata ekkubo okuvaayo omuku yatula butuuzi wansi. kino kitiisa. situka kati batandika ogezaako okusekula nga kitaawe bwe yali akusekula oba siki kwegamba ekyo ekikuluma batandika ogezaako kikugjamu mpolampola bakuvuma ebigambo ebitandika okwekuusiriza ku ebyo ebibadde bikuvumu ewaka n'otuuka ekisa nukwegala noba nga tukyagala kwogerwako. ono yamuyira n'enfuufu atandise okujjula. yogera baali tebakuyisa bubi baali tebakuyisa bwe bati kiki ekyo. yogera amazima. yabagamba mulekeraawo yasalawo ayogere. Excuse me, I really want to apologize. kakayino baali bakakwata ekkubo gezaako omuzaayo luli I did in front of. yakwata ekkubo nadda n'agamba nti banaye munaasonyiwa ogezaako okubaku ekyo kyenkoze I've been in a high. era nga ngenda kwetonda munaasonyiwa. bawulira You see, ever since Carl married my mom, kwegamba okuva Carol yakwata ekkubo okuwasa mange forcing me to have sex with. akwata ekkubo najja mu kisenge kyange n'atandika okunkaka okwagala okuhavinga sekisi nange. muzeeyi n'awulira obusungu n'amwetikka. yabagamba amazima gali nti ebyo nalimba birimbe tebyaliyo. ebyo bye nayogera tebyaliyo. banaye munansonyiwa nange nandiyagadde okwetondera bazadde bange. mazima gali nti bye nali nkwa byali tebigwana. mazima yatuuka n'okwayiriza step daddy we nti ayagala kuhavinga sex naye kyokka ekitaliwo kubanga kitabu yakwatanga ekkubo nayingira mu ruumu nga kyayagala kebero bawaliyo enjaga kuba yali akimanya akozesa enjaga ate nga si kirungi. genda okuza amaaso kwe kulengera Katrina gwe siri katobako kyoyogera. boyi we yajja. I got a plan. We're gonna get out of here. wayi efunye pulaani egenda otujja wano. I got it. Trust me. neesiga. I lied. Okay? Fucking lied. butuufu nalimbanga bazadde bange nakolanga ebintu eri bazadde bange ebitagwana. Fuck up. oba osyanga ngwana okubeera mu puroguramu eno ng'egenda kuntereeza. Get it. We all make mistakes. byerabire ffena abantu tukola ensobi. kino kirina ogezaako okuyamba tulina okuva wano. Good place. Maybe this is the right place for me. oba osyanga kano ke kafa akatufu ennyina okubeera ntereere. He's not even a real doctor. He got his PhD on the internet. oyo gwolaba si dokita waddala PhD yagijja ku intaneti. I don't know. kale sifuddeeyo simanyi ki naye onoonsonyiwa. sigenda kwenyigira mu bintu bimenya amateeka kati. sebo kati awulira mutuufu alabika agwana okubeera wano. Today, olwaleero an imaginary letter. njagala muwandiike imaginary letter nga tugiwandiikira nteeka wano emikono. ogenda kuba ogyewandiikira. I want you to write the letter you'd like to receive from njagala owandiike ebbaluwa gye wandiyagadde okulisivinga okuva eri bazadde bo abakusindisa wano. parents would tell you. njagala otandika okutebereza bazadde bo bandiwandiisa ebbaluwa ng'eyogera biki gy'oli. You better focus unless you want to stay here over. njagala mufokasinge Now. oba okujja nga mwagala kusigala wano okumala ebbanga lyammwe lyonna. babagambye njagala ogezeeko okuwandika ebbankaluwa naye nga oteebereza bazadde bo abakusindika wano ki kye bandiyagadde okuwandiikira. twadde ebbali abavubuka bazannya eddiba.
In 2 months, it could be me on that boat. Butufu myezi ebiri nyinza okuba nze kuli ate eryo. Imagine being here for 2 years. Sisobola kiteebereza kubeera wano kumala myaka ebiri. Kibanga amaze obulamu bwange bwonna obusigalidde. Filling 2 years of my life. Nange bwe nalowooza naye butuufu kye kinnyambye okubeera wano. Olaba akanyigo omupiira kino kyamukoona. Boy, easy Jack. It's just touch. Sigala wansi obadde Cool it. You gonna cry now? Let's go. Simanyi ogenda kukaba wandibadde okakana. Kimusekudde ssebo n'akwata ekubo komawo. Omanyi? You wanna piss off Jack? Laterally back. Bw'oba oyagala omunyiza sooka omusalemu. Ajja kukakana. Musalemu aswali. Okay. Go. Nekimutayiza. Bagumuwa. Nabanga asinzira. Yakisala nekigwa ekigo. Nekijjula. Mpira olina akakanyugira oli. Okakana ng'asaze perimiters. Kwate kubo demundo obadde ki? Wali sense eraga nti waliwo abadde akutte kubo sala perimiters. Onagenda okuzza amaaso kwe kulengera kannakiranga kagenda. 10-24 is... Ono kwe kutandika okugezaako okunnyonnyola. Lodi abadde asaze. Play ball. Ngere maaso n'okuzannya eddiba. Omukono n'agwa ku ttaka. Rough for you, pretty boy? What's wrong? Kiki? Breathe? Tosobola kussa. Teeka wansi. Weewe. Kikuba mipiira gasiya. Kyamumanyidde obwedda n'asirika. Nick is leaving us after 2 years. Nick agenda kwate ekubo ogenda oluvannyuma lw'emyaka 2 gy'amaze naffe. Program can reform even the toughest case. Wabula kino kiba kiraga nti pulogulaamu yaffe esobola n'okugezaako okulifoominga omuntu newankubadde abala okyafu mu mize emikyamu. Seminar in Los Angeles. Era ng'agamba nti agenda namupulizentinga mu semina gy'agenda okukola mu Los Angeles. And forgive your parents? Osonyiye buli omu ng'ogasseko ne bazadde bootiye. That, sir. Mbasonyiye ssebo. What to do with my life now? Era kati manyi kiki ennyina okugezaako okukozesa obulamu bwange. Mwena The tools to achieve this great leap forward. musobola okukwata ekubo gezaako okwakivinga ensonga eno. Ono musoke mumuwa obugalo. Ne bamumusimba. Ayinayo kasemina ak'okuyigiriza abazadde. We gotta get out of here. Boyi tulina otoloka okuva wano. Said you had a plan. Wangambye tulina pulaani. Okay, we should probably do it when Hale's out of town. Tukikole ng'afuddewo agenze mu kibuga. Dearest Danny, if you get this letter, it means it's a fake because we would never have written to you. Not in a million years. Waliwo yawandiise n'agamba nti ndiya sitaani. Eno tugikuweereza lwa nsonga eri feeke. Okimanyi tuwadde tusobola wadde okuwandiikira. This girl. I've been dead for a few years now, but I know you'd rather hear from me than Kakani mu kaseera kano. no matter what you do. Nakyala yawandiika ebbaluwa ye Sofia. Don't judge your mother too harshly. She loves you dearly and is doing her best. Ng'alaga nti maama we yandimwandikidde amugamba nti munnaaye Beginning of kyenjagala ogezeeko okumanya newankubadde wafiirwa kitaawo. So. Bulabula n'ebisigadde n'ekyagala onkwate bubi. Kino kyo kibadde kino ogezaako okuyamba. Oli amugamba olowooza atereera. Kono nedda. Oyo omuwala mugezi agenda maaso natufuula basiru. Agenda maaso nakumanipulatinga nze. For the inside, Rhonda. I know how much you resent the parents, but most of them have tried their best. Nkimanyi abazadde abasinga tubasima ku kye bakola naye ate bagezaako nga bwe basobola. You go back, it takes such a heavy toll on you. What's the matter with you? The seminars are a crucial part of my program. Lwaki ogenda maaso n'okufuuka obuzibu? As vital as any. Njagala okimanye ensemina zengenda maaso n'okukola z'amaanyi ku pulogulaamu yange gye ndiko. The court cleared us. Njagala okimanye kkooti yatukiriye alinga ku ekyo ekyatuukawo. I hadn't died. Singa omwana oyo teyafa gundi eby'omwana byesonyiwe. Just worry about our children. Njagala ogezeeko okweraliikira ku baana kati be tulina wano. Kalina okyebika ate waliwo ekyagwawo mu biseera ebikadde. Era ekyagwawo kirabika waliwo omwana omu ku abo be bagenda maaso n'okulabirira eyafa. Naye ate mu kufa bagenda obakuba mu mbuga ekkooti yabakiriyali nga bukiryalinzi. Tuwadde eri kabaka akikintanya kano. Yeefudde omugezi agenda okugira ati nga kavuddeko. N'akimanya asobola okubujjako kati.
kwe kwesettinga. Rodi yakwate kubo kujja mu Los Angeles Januari nga 15. We go tonight. I'll pick you. Gwe tugenda kyolwali ngenda kwate kubo nkukime ku room. Rodi amazo kibala bagenda kyo kyalwaliro. Yajja gwe zuka jantugende. Bwatu nakwate kubagizeko okweyongerayo naye. Kakaino njagala olaba obusiru. Unakwate kubaddusa omwana wa Bendi. Niye kyewuunyisa talina na pulani ya future nti bwe tuba ntugenda kola bwe tuti ne bwe tuti. Yabeesinze ku mukwano gwe bayina. Kyokka bulamu bwa mwana bwagenda maaso n'okuzannyirako. Okuyita wano nnyanja gye baliko bwe batu ne bakwate kuba okweyongerayo. Balina osooka ofuna passport zaabwe. Basika nona asobodde wano ninga kirabika akubye siripu etekanika. Bwe batyo ne bajja nga basembera. Tukembali nasooka jam passport ze. Geno kujja bwatira bwako n'eccupa y'omwenge. Jantugenda obadde ki? Kwate kubo tugende. Uli yakubye da drink n'asuulayo. Bwe batyo ne batandika kwe kujja badduke. Kagenda ebisigadde babibalira mu maaso tomanya tujja kola bwe tuti ne bwe tuti. Ne basooka bakkirira emmanga. Wano yalabyewo engeri y'akaato. Kusooka n'agamba nakyala kake. Najja asale wano. Main Island. There's a resort. Bw'atyo n'akka eryato. Kyokka bagenda kutambulira ku nnyanja. Bwe batyo ne bagenda. Zino ennyanja agagadde oceans. Tuwadde eruda. Nacha yakwate kuba jashika n'omwana we. Please settle into your seats. Bana inandi basabye mwe namutule mu ntebe zammwe. Ne Rodi ebisebe bishinga agamba ti buno bavunanyizibwa bw'abazadde ebisebe bisinga obanga tasobola kwasaganya mwana we. Cell phones. Thank you and welcome. Yabasaba bajjeko amasimu. Achievement program. Yabagamba kyemuzzemu kiyitibwa Advanced Serenity Achievement Program. Era nga nze ayogera nammwe nze njikulembera nze nnyiniyo. Sons and daughters. Kino kyemulaba mu maaso gammwe batabani bammwe ng'ogasseko ne bawala bammwe. Have trusted me with your children. Mwanneesiga ne munkwasa abaana bammwe. That you can't be trusted. Naye kye mulina okugezaako okubanga nammwe mumanya nti temusobola genda maaso na kwesigwa. Hard at Camp Serenity. But they can't return to the same home environment from which they left. Sigaanyi mu bampa nga balina ebizibu byabwe. Remember that. Nenkwate kubo nengezaako batiriza. Wabula kye mbasaba sandyagadde abaana bano bakomewo ateeka basiikane environment yemu gye baavaamu. Yabaleetera opangulukuka. Era nga bagamba tina mwe mulina obuvunaanyizibwa okontolinga obulungi abaana ng'abazadde. Kyava akwate kubona janga asembera.
When did you first realize that you couldn't trust Ben? Mulundi kikwasoko kitegera ntosobola kwesiga Ben. Frankly, it came out of nowhere. Munaye kyaveyo samanya n'agwamu akajabangu. He told us that his girlfriend dumped him. N'atugamba nti kimanyi girlfriend we yamusuddewo. Sophie. Oyogera ku Sophie. That's right. Kituufu. Ne mama wa Sophie yali weeruda. We never had any problems. Lodi kyava asooka akwata ebbali. Program would help him. N'atandika okunyiga. Understand? Agamba twatukekyanga nga tulaba mutuufu omwana waffe tetulina kyamukolera. Era ne tukiwa nti puroguramu ye yesobola okugezaako omuyamba. Ye nakyala n'amanya nti omuvubuka alabika agenda mu puroguramu eno ogenda siikana muwala we. Kati yuna amutadde ku lyato. Kyokka amayengo manene kubanga eno gye batambulirako nnyanja. Ne gatandika osekula. Yingini esirise. Njagala olaba obuzibu. Kati tabu bwejja omwana wa Beni n'afiira wano. Katonda watu. Mazi ate tegakuba akaato. Kyabayamba baali batuuse okumpi n'olukalu. Kusooka n'amugamba bakuba amazzi mpola mpola. Bwe bati ne bakwata ekkubo gavaamu. Amukute ku mukono amutwala. Genda okuza amaaso kwe kulengera. Anti tugenda awo. Eva ku nsi ya Katonda abantu kye balina okugezaako kumanya. Omuzadde ng'okyali myaka gy'ekitiini. Omuzadde singa akugyamu obwesigwa oba abazadde singa bakugyamu obwesigwa ne bagamba kale kwate ekkubo ogenda okola byonna by'oyagala. Amazima ga Katonda future ebula. Kubanga omuzadde osobola okubeera nayingiye ng'alaba ebiseera by'omu maaso. N'amanya singa mutabani wange muyisa wano gye bujja maaso ajja kubeera bw'ati ne bw'ati. Wabula kiba kizibu omwana ng'oli myaka gy'ekitiini osobola okugezaako okutandika okuditamininga future. Kiteera kubeera kizibu. Oh, you're a fucking genius. Mbutuufu oli genius. Oh, that's great. Kali bano batoloseeyo eri naye ng'ekibaddusizza konsepti eri emu yokka mukwano. Naye nga tewali kya kye balowoozaako. Mukwano mwereere. Njagala owulire ebigambo ebiddako. Kiki kye wandiyagadde okukola mu kaseera kano nga bwe tulinda ennyonyi? Ate waliwo ekirala. Kola mukwano. Naye ng'olowooza ayinza kaagalira kumala bbanga ki? Kiyinza n'okutwala wiikisi 2 ng'akasuddewo future ng'efudde nga tekakyalina kya kye kalowooza. Kukakana nga kafunye n'olubuto ne kasiraanira awo. Kyokka ng'abazadde biseera bisinga bambi bo basobola okugezaako okumanya. Yakakweka. What a wonderful sight. Remember it. Wewe. Bano babategedde dda. Balina okubeetika babaze ku kampu. Balina okukwata ekubasooke bamuteekeko mu kinnya. Ate si yeka. Ne munne we baziza omusango naye bamuteekayo mu kinnya. Welcome back. Weebale kudda maama. Ate tatandise kaaba. Ben and Sophie betrayed us all. Ben ne Sophie batuliddemu olukwe. We live in the actions of one person affects the... Era ng'abagamba nti ensi mwe tukasiba Understood you. ekikolwa ky'omuntu omu yekka kigenda maaso n'okuaffectinga abasigadde. We will all Bano ekikolwa kye baakoze nammwe mugenda kubonerezebwa. behavior. Teri kulya kyankya okumala emyezi 3
nga temulya kyankya. Katonda watu. You're dismissed. Kali awo mbatadde. Mutufu oyinza otandika owulira obusungu. Awesome. Maani kyokoze gye kiri. I hate breakfast. Kubanga n'ekyenkya kya wano nze sikyagala. Mulimu abalina emitwe minene. Fucking watch yourself. Gwe weegendeeza ebyogenda maaso n'okwasama. Morning, son. Kati mu kasya kano Rodi yalina ogenda maaso n'okwogera. Save yourself. Ayitibwa Randall. Va mu Chicago. Bamugamba ayogere. Why do I have to be held? Kati ye alina omuze ng'ewaka tayogera na bazadde be. Danny, you Tewali kyayagala kukola waka ajja buzira ayingira mu nnyumba n'agenda mu kisenge n'avaayo n'afuluma kwega balinga abasuza ekinankananka kiri awo. I don't recognize my parents' right to put me here. I don't. Olw'okubanga sigenda maaso nakurecognizinga bazadde bange Allows you to keep. tebalina lukisa kwata kuba okunteeka wano. Recognize your fucking credentials. Kakkana wansi toyasama. Kill your family! Wali oyagala kutta famire yo? Wali oyagala kutemula famire yo? Kali yatula ku kompyuta ne bamusekula. Oli mutemu. Noyagala okutta famire yo mukyalo mukulu? Wewe. Kwe. Bano bawulira. Oyali ayagala kutta bazadde be. Ne basooka basekulo n'emigo. Mulekeraawo. Yabagamba balekeraawo. Kati lumu abatudde ku kompyuta n'atandika okuwandiika agamba nti alina ka picnic kagenda okukola. Mulimu zi submachine gun, simanyi mulimu bomu, simanyi mulimu biki. I would never murder anyone. Nze sisobola kutta muntu yenna. I created a character Na creating a character to piss off my parents. kwegamba nsobole okunyiiza bazadde bange. You created your own world. Nawe wa creating ensi ey'okubwa character ey'okubwa si bwe kiri. Misunderstood doctor who cares only for broken children. Kwegamba gwe oli musawo agenda maaso n'okufa ku baana abalinamu eddalu. Teach me. Njigiriza. Come on, doctor. Teach me, doctor. Show me where I went wrong. Wewe. Chama mpole bitalina makulu. Ebyo mbu simanyi nagula obutwa olwokuba abazadde bange bandeetako embwa naye nali sigenda batta. Kati obutwa oba ogula bwaki? Ono yadda ku kompyuta musimanyi ng'atumya submachine guns, musimanyi atumya kojja mbu atiisatiisa bazadde be. Omwana ow'emyaka egy'ekitini otandika otya okukola ebintu ng'ebyo? Banaye bwe batyo buli omu yatandika ogenda maaso n'okwogera ekyobusibu kye yali akoze. Mbutuufu ekitagwana. Bano bakwata ekkuba okubajjayo. Gwe katofaali gwe. Tumaziza ano nga tetulya kyankya. Gwe sebo yitawo. Let's go. I was waiting for you. Jana tukwate ekkubo tugenda osika ne boss Dr. akulinze. You weren't hard to find. How's that? It's a small island. Ono yamugamba nti mwabadde bazibogezaako shikana kono tutya. They're stupid. Akazinga katono naye wabadde osuubira nti ffe tuli basibu tetwategedde nti ogenda toloka. Era akaato twategedde nti ogenda kabba. Oh, you had to go through it. Kati lwaki mwategedde nti ngenda kabba ne mutankwata? You can't. Kuno twabadde twagala ogeseeko kuyita mu process eyo olabe eddala bwe kibeera. Admirable. Yeah? But you decided to express that love by almost drowning Sophie. Nkimanyi ekyakuleeta wano ogezaako shikana Sophie. Naye amazima gali nti newankubadde omwagala nnyo Kamala, omukwano tegukukiriza ate kumwetikka kumutwala mu mazzi mutta. Kati wabadde ogenda funamu ki? What? Ki? Going through this whole charade. Bino byonna Sacrificed your relationship, your own family, wasaddaaka enkolagana gy'olina ne famire yo. my program, Mbu simanyi olina omukwano. personal. Abaana bonna n'otandika ogezaako bakyankalanya. Girlfriend wo n'omuswaza mu lujjudde lw'abaana. Kati ogenda kunzizako nti ye gwe ekibonerezo ky'okuddaka. Nedda. There's a plane leaving the main. Waliwo ennyonyi egenda okwata ekkubo okuva ku mainland oba egenda mu mainland. Two of us. Mu nnaku 3 ngenda kuba nkuta. I'm gonna make Sophie's life a living hell. Ate singa ogezaako okusala ngenda kakasa ti Sophie abonerezebwa. Kati yategeera nti ono ate ye ekibonerezo kye kyakuva kazinga kubanga ekyamuleeta shikana nakyalwa mukwano. Kati akimanyi nti bwamuzaayo eri kigenda namuluma nnyo. Yawulira ennaku.
amugambye tetukanye kale nakyalo omwagala naye mubutuufu ekintu kyewabadde okoze kyabadde kya busiru okumwetikka ddala n'omuteeka ku nnyanja ddala mubutuufu abakufa wandibadde olwolaga mukwano naye naabitulamu n'agamba owaayi gwe kikyamu kyate ekikuliko tewali beni naawe enziraamu lwaki weekyusa kikyoyogerako mubutuufu sandikutte ekkubo kujja wano ensonga eno atandise ogirabamu amakulu okimanyi nti katankutte nga nkutwala eri ku mazzi kati nekitegeeza ki wuliriza ayisi twagezezaako naye mubutuufu ndabire ddala oteekeddwa ogezaako okubeera part of the program nze ate kati ozaŋŋambaani kiki ogambye nti engeri yokka gyensobola okukwata ekkubo survivinga wano okubeera part of the program nze kiki kyogenda maaso n'okuŋŋamba okimanyi nti ze bagenda kunzizaka bambi tosobola kundeka wano nzekka gwe ŋŋumiddeko tosobola kundeka wano nzekka kwegayiridde nkusaabusabi bambi naye nga akagambye munayi sina kyakkola mbutuufu amazima gali nti sandize wano kata nkutte n'okutta yayonoona enkolagana ye ne bazadde be mbuula okubanga ayagala kujja kusika nakya n'atandika okukola emize gy'atalina kukola baabo gwe yogera nti okyagala nkulaba engeri gy'ontunuulira nedda ye okyagala va ku bino twafunye eddiiru gira biveeko naawe loga ntokikola leka kaakayino bambi ebiseera ebisinga abaana abobuwala bino byebizibu ate bo bambi byebasikana mu kampu zino nagambye olwaleero basinziddeko ebyo ebigenda maaso n'okubaayo mu nsi zino kampu mu ntandikwa bagambye over 200 ezetolodde eggwanga zebaterekamu abaana abazadde bebalaba nti bakyasobola gezaako bakwasaganya maka kati mukazi wattu yakwata ekuba eyo n'avaayo misinde kiri kyonna yakikolanga lwa nsonga emu yokka kwegamba basobole omwanguyiza process ey'okuvaano kazinga traina kiki ekikutuuseeko ate gwe kwata ekkubo ve wano leka kiki ekyakutuuseeko koona genda ndayira ku ntaana ya kitange siina gwe ngenda kugamba kintu kyonna gwe mbulya ki ekibadde kikutuuseeko ki ekikutuuseeko yukira biri byonna bekabadde kakwana Logan wa security kabadde kabala ekintu kimu kyokka kwegamba basobole okugezaako lodi asobole okukafundiza ku budde kadduke wano ng'obudde bukyali nsuubiza nti senga ngezaako okugamba kubanga yaŋŋamba nti agenda kunnyamba kwegamba buli kimu kyonna asobole okinyanguyiza senga ngenda maaso n'okukola kyonna kyeyabadde yeetaaga nkole katonda watugina Trina nange ononsonyiwa era kati aŋŋambye musimanyi agenda kumba ejano bbanga lyonna sigenda seguka jangu ge gamu ku masomo ge baba balina okuyiga zenga yali agondera bazadde beeka bino byonna tibyandimutuuseeko era singa yali akola buli kimu kyonna ekiba kimugambiddwa ewaka ekyetaagisa okukolebwa ng'omwana wa waka teyandituuse eno
mpozi nageza kushikana bizibu nga bino. Mukazi watu naye yatandika birowoozamu. Baba tuusa ne babagamba bakwateko bayingira amazzi. Waliwo agatya kuba atasobola kuwuga. Kyokata amayingo manene olwaliro. Musatu kwe kujja. Yasooka n'agatunulya n'awulira nga atiddeyo. Kyokata oba oyina ogenda. Kwe kwekaza. Naye nga tamanyi kuwuga. Yakwate kubona ajja yekwate bali. Takyasobola kweyongerayo. Kyokate wano wawanvu mayingo gakuba bali bakwata kubo kuddayo. Bali abasobola okuwuga kati ye tasobola kuddayo musajja wattu bambi. Kujja bafune engato zaabwe bagende. Uli akyasigadde yalemereddwa. Gwe ssebo Randall okola kingo kyaliyo. Unagenda okuza amaaso kwe kumulengera ate tagudde wansi mazzi. Unakimanyi tasobola kuwuga. Ukola ki? Gwedde emabeka. Tasobola kuwuga. Tamanyi kuwuga musajja wattu bambi tugende tumutaashe. Daba ejjenga erijja. Lyamusekula ne limujja kantu wabadde yeekutte. Bw'ayitawo omutwe yagukoona wansi vaayo. Ono yakwate kuba gyamusikane ng'obudde bukyali. Kyokka abadde agamba Rogan nti oyo omwana tasobola kuwuga. Ono yasooka n'atunula. Bw'atyo n'akwata ekkubo gezaako omwetikka. Kumuleeta paka ku lukalu. Naye nga takyalimu wadde akeenyeenya. Kumusika paka ebbali. Nagambye tuli kasinema akayitibwa Booty Camp. Junior nga bulijjo. Come on, Daddy. Situka naawe Daniel. Taganya okudda engulu. Get out of here! You don't know what you're doing! Come on! Muveeko tomanyi kyokola naawe. Breathe! Sa. Daddy! Ate tafudde. Bw'atyo musaatu bwe yakutuka ebyekisiru. Okimanyi nti omusse. Gwe mutumavu gwe bino gw'obireese kati omusse. He was trying to escape. Abadde agezaako kutoloka. No, he wasn't. It was both. Abadde tatoloka. Musaatu abadde tasobola kuwuga nkugamba omwana tasobola kuwuga obiremeddeko. Turning, then he was going to make a break for it. Abadde alinze ng'ayagala kutandika. I can't see him. I tried to get to him. Ngezezaako kwagala okumuggyayo. Nonnemesa okumuggyayo. Me! Oyagala kunnemesa oyagala Spent 2 weeks in that fucking hole. bw'ogezaako okwagala okwasama ebitaliyo ngenda kuteeka mu kinnya okumala wiikisi 2. Kwe kuyita bajje bamwetike bamugyewo. Alright, let's take him back. Kale tukwate kubono tumutwale tumuzzeeyo. Afudde. Statement gye bagenda okukola mbu abadde agezaako kutoloka. Kyokka mukyatu amugambye nti omwana tasobola kuwuga. Nayagala amutaashe rodi n'alemerako. Wuyo agenze kufa. Bano baba bali wano bagenda okuzza amaaso okwekkaanya. Nga mayiti gye bakomezaawo. I don't know, can you see? I don't know.
katonda wange Rodi yali bali nasooka tulina nakyala naye gwe buli kimu kyonna kye mbadde nkolerera kati utandise okyutta ukimanyi mbutuufu siraba ngeri kirwaki ngenda maaso n'okukipingira wano Logan tosobola kurunninga kampu ino nga siriiko nsobola okukola kyonna kyenjagala naye gwe tolowooza nti amagye ga Amerika gandiyagadde ogezaako okumanya wajja obadde mu bbanga ery'emyaka emitono gino kati mbagambe ki baani b'obuuza ngamba abaana mbagambe ki abaana abange bano bengenda maaso n'okulabirira kubanga tibajja tukkirizako ekyakukusimatuka na kino kyokoze bagenda kwetaaga okunnyonnyolwa gwe tobaako kyoyogera okugjako nga nze gambye nti kati baako kyoyogera kwate kuba ove wano nakyala yajja gwe tobaako kyoyogera kono lwaki nedda kino kizemu ne kibaawo nateera nga bwe kyali mu kusooka mwana wuyo owokubiri afudde buli kimu kigenda kwononeka nga bwe byali kono sirika toyogera toddamu kwasama bwe batyo mayiti bagyetika Graduating early after all. Thank you, Dr. Hale. As you know, we've had a tragedy. Manaye tukimanyi ffenna tukuddemu akasambattuko. And today they won. I feel the same pain losing Danny. Randall losing my Daniel omusajja wato abadde agenda maaso n'okugezaako okulwana life to prove that n'ebizibu byabadde alina ne kati bimuwangudde. And there's not one person in this room who could honestly say that I haven't given my heart and soul. Tewali agamba mu lumu eno nti tewali kye kibakoledde. I want you all to know that here at Camp Serenity, justice works for everybody. Njagala mukimanye nti obwenkanya bukolera buli omu. It's time for Logan ke kaseera Logan to atone for his sins. atandika okugezaako okukkiriza ebyonoono bye. Gwe ssebo vaayo. Leero yabawa Logan security guard nze in front of all these spoiled mu maaso ga buno obwana obwononefu. All right. Let's go. Kale tugende maaso ani yandiyagadde okumbuuza. Gwe ssebo. Say it, Logan. Kyogere Logan. You killed Danny. Kyogere nti wasse kyali waffe Daniel. Kyogere. Kyogere. Drowning. That little guy had to dig down. Oyo omutumbaavu yabadde alina okugezaako simu okumanya ekinnya wa gye kikoma. Kati olina kyoyagala okwogera. Tewali kye yasiikanye wansi. Sirika toyogera. Kalina abumanyi nti bumutya abutiisatiisa butiisatiisa. Muntya. Tewali ayinza kumbuuza. Bawala bameka be wali osuubiza essaati eya yero ng'ogenda mu maaso n'obakozesa. Waliwo eyamubuuza ekituufu. Naye mu butuufu kyawulira nti akitya. Toyina gw'okyogedde. Bawala bameka abalala bogenze mu maaso n'okukozesa ebyekisiru olw'okubanga obasuubiza ogezaako bakuza. Bameka. Tubuli bameka ne bajjayo n'emiggo. Bameka ssebo ogenda kwogera. Eyo saati twakola diiru. Diiru? Rape yaliko. Uli mwana bwana gwe warapinga. Wamurapinga. Wata Daniel. Kawansi totukiriwalirako. Yogera amazima tewatta omwana. Tosyasama. Watta omwana. Oli wano kinikamanyi. Abaye mulekeraawo. Mulekeraawo. Bwe tukola kino kiba kitegeeza nti tugwanira okubeera wano. Parents have given up on you.
hati bazadde bamu babavaamu Realize nedda ssebo parents pay him. bazadde baffe mukimanyi nti bamusasula ogenda maaso notulabirira Take a look around you. musooke mwekkaanya You're broken. babaleeta wano nga mwononese nze magattagatta obbazaawo Thousands of children. Yeah. What about the girl who died in your... kati omuwala yafa mu kampu z'omu New Mexico God knows how many more. katonda yamanyi n'abalala bagenze mu maaso n'okufuula okubanga ggwe across the world of rights than prisoners on death row? bazadde baffe tebatuleeta wano ogeza kubeera nga batambulira ku death row. Humiliated in order to find the greater good within ourselves. Ani yabagamba nti ffe tulina genda maaso na kuswazibwa ogezaako okuvaamu ebirungi kukozesebwa kutwalibwa nga baddu mutugezeeko faamu ebirungi musirike kimala ben yes kimala olwaleero eno programu yo tegenda kukola kikoma wano olwaleero wano tabataddemu kwekalakasa tetugenda kikkiriza kibeewo olwaleero bikoma wano gasiya abaana tebeekyanze mutuufu babikoyi eva gyebuva ne gyebudda bw'okola nga institution kino oba olina ogezaako kisuubira olaba amasomero abaana mwe beekalakasa beekalakasiza kati ate si be balalu deeta ebyo ne basooka bakwata bino bataddewo bojje buli kimu kyonna aya basazewo akafo konna bakakwaseko omuliro beetamiddwa bakooyi lengera banaye tulina okuyita obuyambi boyi kati kiki kyokoze gwe sigenda kubakkiriza bagende maaso na kusanyawo kampu yange ono Logan yakwata bukwasikubo ngadda mu mmotoka kwe kujja asimbula asobole okusimatuka okuva wano noonya bw'atandikira baabano yasimbula eggaali kampu yonna bagisanyizawo ey'omunene Logan asimbula eggaali yo n'agenda aba agenda bane motoka bagitayiriza wano mu kugisekula daba bwabwabwa n'asooka agwa mu pipa ezirimu amafuta bonna ate ne basooka bajja bekkaanye yalwana ng'ayagala okwesumulula motoka etandise ofulumya amafuta gatandise okutonya miti giguddewo talina waafulumira motoka yonna etandise okwata omuliro baana balaba katonda wange ukakana ate roodi tafiiridde munda mwe mukwate kubo tuve wano mwanguwe mujje tweyongereyo kampu yonna bagyokyeza badde batuuse ekiseera nga beetamiddwa bakwate kubo ne bajja ebbali banoonya afande gyali Benny, You realize that by your actions here tonight, okimanyi nti ekikolwa ky'okoze ekyo ky'olwaliro kigenda maaso n'okundeetera perfectinga programu yange to deal with out of control kids like you. abazadde kati bakitegedde nti balina oddiringa n'abaana abatali mu mbeera nga gwe kati ogenda tukuba kyasi kiri kyabba omuggo ku mukono waye jaka tota muntu obadde ki tomuta mwesonyiwe ono yagwa wansi n'alonda emmundu
agenda okunyiganga temuli byasi. Kumbe nakyala ebyasi abijjemu. Ye bino ebintu yabirabirawo okuva mu ntandikwa. Ono ye Peter Stormare yagobuzaali. Baraba Prison Break Armageddon ngo gashe kuno blanku yanja. Yamugamba nti muna ichino komano olwaliro. Bwe batyo bamwetika. We'll see what the authorities have to say. Katulabe bannamateeka ki kye banaayogera ku nsonga eno. Bwe batyo ne bamuteeka mu kinnya ne bamuleka eyo. Basigadde katukwate kubo tweyongereyo. Today wafwe. Naye nga abasinga ku bose bo bayize essomo. Ono naye yasooka nakakana. Bwe batyo ne bakwateko beeyongereyo. Nagambye basiiziddeko ebyo ebigenda maaso n'okubaawo. Zo buti camp zikyaliyo nyingi. Era nga batugambye mu ntandikwa over 200 buti camps. Baziyita Tough Love Movement Facilities. Bwe bazikazaka Tough Love Movement Facilities. Bana kampu yona bagifulumye. Rodi bamuleshe bannamateeka bye bagenda ogezaako mukwasaganya. Wano nga bagamba nti okuva bino ebya Tough Love Rehabilitation Movement kuva byatandika mu 1997. Ninga bagamba nti abaana batandikira mu mitwalo nga 10 n'okweyongera badde bagenda maaso n'okubulya mu programu nga zino. Ninga bagamba nti reports zize zigenda maaso n'ogezaako fuluma. Niye tebamanyi baana bameka abateredde oba baana bameka abafunye obuzibu mu nsonga nga zino. Ne kabaka nashebeyo kagala nagamba zoko pitoza nyirangako bushigala bwange bulambalamba kuva mu Digital Studios Majesty Plaza level 3 cup number 21 kugashe kone waishe ku stage ne mu CD International ku station pazake ne ku Reverend Plaza wachisheka esimu eri 0774 546245 mukama abakomire mwelaba.